Nze saabuuza na kubuuza wabula nagamba nti emotoka olugula nti ya Bobi tukole omulimu guno gugwe inshallah ebintu bitereere mu Luhibru tugamba nti bezerete khashemu nga bwe nakugambye nti ndi mu Yudaaya kugambye nti nze nabadde noonya tigiti naye nga sikyendiko ennyo olumala okuyitamu oti pa nze ndi wa ambassador wa Israeli ate bw'oteekawo omulala Muzeeyi tweyanze ke bannange Our power. People power NUP. everywhere. NUP. Kunga Chagulanyi kunga. Kunga jeje kunga. Kunga Mbale City kunga. Kunga Zanubia. Bannange, this is beyond. Njagala okwebaza tata wange ono Muzeeyi jeje for the heart ticket ya NUP. Naye ate nayongera ate kukola ebyamaanyi kati atukwasiza emmotoka yino era emmotoka eno nange njagala ngikwasa ttiimu ey'Embale. Njagala okwebaza ennyo otuwadde lesson ey'amaanyi ennyo. The same thing ne Comrade Zanubia. Comrade Zanubia naye yali yesimbyewo n'atafuna tiketi naye yatulabirira yatufumbira emmere ye ne mwami we bali into the struggle not just for positions but for the betterment of Uganda. Era nange njagala obakakasa bannange tugenda mu buyinza. Nze gwe mulaba wano I'm going to be the president of the country. Era tugenda kulembera ensi nammwe. Webale nnyo mwebalire dda Muzeeyi, webale nnyo webalire dda. Let us do this. Na mukaaga Oktoba ennaku z'omwezi ze ziri 2025 gwe mwaka gwe tulimu. His Excellency Bobi Wine olunaku olwaleero ng'ayolekera e Tororo aguddeko ekintu ekyenjawulo oba essanyu ery'amaanyi. So agenze okuba ng'asimbula okwolekera Tororo okugiyingirira ddala ng'essanyu ly'alina lisuka ku lyamu okiwaagonja mukwano gwange oluvannyuma lw'okubeera nti aweereddwa ekirabo ssemalabo. Ekirabo nno kibadde kya mmotoka okuva eri omuwagizi wa NUP Lukulwe ate nga munnamemba oba munnakibiina Kayingo ate nga musajja akuliridde mu myaka. Omanyi bangi babadde nga boogera ne bagamba nti NUP kibiina ky'abavubuka bokka wabula Muzeeyi wakazi amanyiddwa nga Muzeeyi jeje avuddeyo n'akola ekyenjawulo olunaku olwaleero. Ekibadde kisinga okubeera ekyenjawulo ku Muzeeyi jeje ono yasaba kaadi y'ekibiina ki NUP n'etamuwa kaadi wabula Muzeeyi teyava mu kibiina n'asigala ng'ayimiridde. Era olunaku olwaleero bulijjo alinda His Excellency Bobi Wine lwaligendako ewaabwe olumulabye wali Embale n'amugamba His Excellency Bobi Wine, I have something more like a gift. Let me hand you over the keys. Lwaki sikwasiza ddala gwe Zanubia? Takbir! Takbir! Banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. May this example continue to reflect in other places. Tulina bannaffe bangi nnyo munaye nga twalina expectations mu bo naye nga bo just akafo tiketi kaadi y'ensonga. Ne mwebale kulaga nsi kye tubirivingiramu nga NUP. Nze nange muno munyongera amaanyi. Kyonna kye bakola sisobola kupoowa oba nga wali abantu nga mmwe abalina omwoyo gw'eggwanga. I continue to draw inspiration and to draw example. Tugenda kuwangula, tugenda mu buyinza, tugenda kunyumirwa Uganda. Era oyo ali mu kifo kyo nga ambassador akole mu kalasi. Our power! People power! NUP! Everywhere! NUP! Oyo nno eddoboozi emuwulidde Lord Mayor waffe najja mu kibuga Mbale. Kati awo ndowooza ne weetutema. So Muzeeyi jeje olunaku olwaleero abikoze bukozi masavu. N'agamba nti His Excellency Bobi Wine revolution tulina okuba nga tukitambuza ekintu paka last. Era omukulembeze omuwulidde ng'abasuubiza nti mukakase mugaane mwagala temwagala
omwaka 2026 entebe nze ngendo gituulamu ate nga ngenda kukulembera nammwe abantu abayimiridde ne struggle olaba omuntu wakeera n'agamba nti emmotoka yiino ngikwasiza omukulembeze agende agikozese mu kunoonya akalulu n'ebiddako byonna olw'ensonga nti ekibiina kyo obuvujjirizi bukyetaaga yagalagaana okulaba nti batambula paka okutuuka mu ntebe omwaka 2026. His Excellency Bobi Wine awo nno abadde Mbaale waweereddwa emmotoka eno era n'agikwasa bannakibiina nga byonna w'obyetegereza. Kati wetuva ku ky'emmotoka eno wadde nga ensonga nkulu kati ate tugenda kweyongerayoko tutandike okutambula olugendo nga bwalutambudde okwolekera e Tororo. Asoose kubeera ng'asalibwako abayizi ab'essomero erimu ne bamugamba mukama waffe lwaki totuwa ku autographu naffe twagala kubeera nga Kyagulanyi oli omubi omuba eyasalawo sokolabe moment eno. Come, okay? We're going to take a picture here. So we'll take the picture. All right, people power. A photo moment from His Excellency Bobi Wine. Najiwa ba student abadde bamulinze omanye ebintu ebyo bya autographu ffe bannayuganda tetubimanyi nnyo era abasinga okubanga babimanya be bayizi ab'omulembe guno naddala ba Gen Z. Bwe njogera ku Gen Z ndoozi obeera otegeera bulungi kiki kye mba njogerako be bamanya ebintu ebyo by'okusisinkana omuntu waabwe gwe basinga okuba nti baselebratinga bamugamba sayiningiraako wano nange abantu mbalage nti omunene namusisinkanyeeko wano nawali. So His Excellency Bobi Wine still ng'ali ku lugendo lwe ogenda e Tororo bangi ababaguliziddwako oba be bawadde information nti omukulu ali mu kkubo ajja kyebakoze kwe kumusalako ne bamugamba nedda ssebo kati kyoyagala ogamba mbu oyagala kutambula ogende otuleke nga ffe totubuuzizzaako tebijja kukola bwe bityo. We are running a very, very hot campaign. We are trying to free this our country. We are trying to reach every Ugandan, every young man, every young woman. Akira His Excellency Bobi Wine ng'ali mu kkubo era ng'akyabuuza ku bantu ab'enjawulo ababadde bamulindiridde tugenza okubanga tufunako ku updates okuviira ddala wali e Tororo wennyini ku kinyusi w'abadde alina okubanga agenda. Mutayi wange abavubuka batandise okubanga beekolamu ebibinja eby'enjawulo era nga bali ku streets ez'enjawulo nga tebasalikako omusale nga bagamba dduka viira ekibabu. Kyekiseera okubeera nga twaniriza omukulembeze waffe okujaganya n'amasanyu bibadde bingi nnyo nnyini ddala wali e Tororo nga tebannabana kubanga omukulu bamulabako nga bagamba nti where is he oba where he is.
Exactly. We are taking the message of the protest vote to the rock town of Tororo today. Bobadde obubaka bwa His Excellency Bobi Wine ngagamba nti message oba obubaka obw'enkyukakyuka wamu n'obubaka obwa protest vote yagalagaana bulina okubanga butuuka ku bantu b'e Tororo olunaku olwaleero. Ojja kujjukira nti ono yeeyama ne Sekweyama yenna nti obubaka obw'enkyukakyuka tewali katundu ka Uganda katagenda kuba nti kabulozaako saawa za kuba nti campaigns zitojera n'okubeera nti ziri mu kugenda maaso mukwano gwange. In fact kansooke nkulozeeko ku bifaananyi sooka olabe wano olaba ebifaananyi ebyo mukwano gwange. His Excellency Bobi Wine abadde just ku lugendo lwe lugenda gyagenda kuba campaign. Tutegeere bulungi ensonga abadde ku lugendo lwe olugendo kuba campaign abadde tannatuuka ne just nga bomanya abantu ne bamusalako ne bagamba nti sebu kati mufo yagala kutuyitako tugambe nti omukulu yatuyitako wano. That is happening today on the 16th of October 2025 live as it is happening. So His Excellency Bobi Wine Tororo eri mu kuwuuma wetwogerera. In fact olunaku olwaleero bino ebifaananyi byonna byolaba kuno bya lwaleero si bya campaign wayina ogikubira just bya stop over nti ayimiriddeko wano abuuze ku bano. Kati njagala okutegeeza nti leero ali Tororo era nga program bwe yafulumye eya week na byonna nga we muze mubyetegereza here and there manafwa na misindwa abo yabamaliriza dda. Ojja kujjukira nti olunaku olwaleero lunaku lwakuna. So tubadde tutambuza kibuku butalejja ku lwokubiri abo yagenda maaso olw'okuba nti ababongako. Ojja kujjukira nti wiiki eno ab'ebutebo ne budaka ekintu mwakiraba bulungi nga bwe kyatambula. Kibuku butalejja lwadde lwakubiri then olwokusatu olwejjo babadde manafwa ne namisindwa then olunaku olwaleero 16 October Tororo awuuma buwuumi. Kati campaign program ya His Excellency Bobi Wine ya week eno agenda kubanga agikomekereza na Busia. So enkya abana papusia wali ku boda yenyini agenda kuba nti abasalako mulina kubanga mweteeseteese bweteesiteesi kubeera nti mulindirira obubaka obw'enkyukakyuka okuva eri His Excellency Bobi Wine. In fact olunaku olwejjo namulabye nga naye akola tribute ye eri omukulu abadde president abadde prime minister era abadde nga yegwanyiza obwa president okumala emyaka n'emyaka. Omukulu amanyiddwa nga Raila Odinga yavudde mu bulamu obw'ensi eno namulabyeko olunaku olwejjo naye nga amuweereza obubaka. In fact His Excellency Bobi Wine yali asisinkanyeko omukulu oyo Raila Odinga. Yes, sometime back I think mbafunire ku ekifaananyi kyekyo yo His Excellency Bobi Wine we asisinkana omukulu Raila Odinga sometime back era yawandiise naye obubaka obukungubaga nagamba we have received the news of the passing of Right Honorable Raila Odinga with great sadness. Agamba ntufunye amawulire ag'okufiibwako omukulu ow'ekitiibwa Raila Odinga era tugafunye n'ennaku ekika ekyawaggulu. He stood tall for freedom, liberty and dignity. Tiyayimirira ku lw'enkyukakyuka ku lw'ekitiibwa ate era mukadde ke kamu n'okulwanirira eddembe. Agamba in him we have lost a great statesman, an African giant who did his best for humanity amidst great adversity. Agamba nti tuluzinze oba tufiiriddwa omusajja enjasabiggwa era omusajja munna byabukulembeze munafrika enjasabiggwa ow'amaanyi eyakola byonna ku lw'obuntu wakati nga ebisoomooza bingi. Deepest condolences to the great people of Kenya and all pro-democracy forces around the world. May his soul rest in peace. His Excellency Bobi Wine n'aweereza okusaasira kwe eri abantu b'e Kenya bonna abafiiriddwako omukulu ono ate era n'ensi zonna ezikkiririza mu demokrasiya wamu n'ensi yonna okutwaliza awamu. Kale so byebyo nno His Excellency Bobi Wine yabadde alaga okunyolwa okw'ekika ekyawaggulu wamu n'okubeera nti akungubagira mukwano gwe Raila Odinga eyava mu bulamu obw'ensi eno. Kale so ensonga bwe zityo nno mukwano gwange
abwezirabise olunaku olwaleero Tororo ensonga zikyatinta butinsi. Anytime tugenda kubanga tubongera information. Had our protest vote 2026 campaigns in Manafwa and Namisindwa district. We take time of the trail to visit the family and final resting place in Namisindwa of our fallen lawyer and comrade, the late Wameli Anthony, who passed away in February 2023. May his soul keep resting in peace. As well, we also carry on the mission to which he dedicated his final years on earth, the mission of fighting for free and just Uganda. So His Excellency Bobi by the whole nakuregulo teyakomye kubeera nga abeera Manafwa ne Namisindwa kulwa campaign. Bagenzeeko ne waabwe wa Anthony Wameli oba mumujjukira bulungi kanso oyo eyava mu bulamu obw'ensi eno omwaka ogwo ogwa 2023. Nabo baayisewoko ne bapeyinga their last respect, last respect, just kubeera nti oyitawo n'olengera comrade wammwe we yaziikibwa, okubeera nti obuuza ku bafamile n'okumanya batambuza batya obulamu, ebintu bigenda bitya ensangi zino. So His Excellency Bobi Wine bwe yayise e Namisindwa ne Manafwa ate yeerabidde kubanga ayita Anthony Wameli gye bava e Namisindwa. So the campaign trail ekyali mu kutambula, ensonga zikyatambulira ddala butereevu nnyo nnyini ddala. In fact, His Excellency Bobi Wine afunye overwhelming support and love. Buli kiisi wabadde agenda omukwano gwo gubadde mungi nnyo. That is one thing you have to know. Era buli gyakyalaga abantu bongera okuba nti bamwaniriza mu bitiibwa ebyenjawulo n'okuba nti bongera okumwesigamyako essuubi lyabwe kulwa Uganda empya. So that is it. Njagala okutegeeza kubadde ffe aba Honey Bites bagamba nti no balina ebyokulya by'omwana ali ku ssomero oba addayo ku ssomero. Tugeze ogenda kubanga okyalira omwana ku ssomero, yogera ku VD. Yes, bwanga ogenda kukyalira omwana ku ssomero VD, ebyokulya byonna babina gwe bakubira obugambe njagala ku package y'omwana ali ku ssomero badda ku ssomero ku 0709787508. Bannaffe aba Honey Bites kyakujjukira balina cupcakes, decorated donuts, daddies, bagia, binyeebwa n'ebintu ebirala. Njagala kutegeeza ne ku bannaffe aba Alson Peters UG badonno basiizi ba langi bagamba nti ensonga z'okubeera nti osiiga ekizimbe kyo langi ezo bazikozeeko dda. Tolina kuba na kintu kyonna kyeweeraliikirira. Olina kuba nti obakubira ku 0705193636 bwe kibanga ekizimbe kiwedde okuzimbibwa kati ekijja okuddirira. Takubeera nti ekizimbe ekyo bakikusiigira kalangi mu ngeri esinga okubanga nnungi ate nga ewa emirembe. Nakugamba nti omuntu atula emabega w'omuzindalo each and every day. Buli lunaku oluba lutuusewo n'olunaku oluba luyise si mulala yenze abasiddi omusunsuzi. Nabwe kiso kyolina okubanga okola mukwano gwa nkya kuba nti olikinga vidiyo eno mukadekekamu no subscribinga ku mukutu ogufaananako bwe guti. Nagamba nti information nga bwetuukawo betugibaleetera tetugattamu kintu kyonna yadde okubaako ekintu kyonna kye tutoolamu. Mwebale nnyo olw'omukwano. Tusiima bwongerwa. Thank you.